we Eddie Yawe ndo zandike Eddie Yawe Eddie Yawe omumanyi bulungi mumanyi togera ku muganda Kristo kwano gwange nesi birungi side zeyo ati chichi wala mwana muwala bamuyita Sumaya Shiba Sumaya Shiba ono abeera bweru eyo deni makside zeyo yakola emirimu gye agamba nti walo yamukwasanya Eddie Yawe bakola oluyimba bavanyala okulaba nti akutte ku Kauna Ntongo bakoze tukigale lumutadde waggulu akutte ku Matha Mukisa bakoze netege lumutadde waggulu yandibamo olukisakisa nti buli gwakwatako atambula koinaga nange kefunye ono kiwedde ne bakola oluyimba mbu wakati awo bwate Eddie Yawe nabako byasaba oli byagaana soko kiddemu mbu wakati awo ompulira bulungi bambo mkwano gwange ngate yema kula bwanako byasaba wakati awo bitatambula bulungi kakananga tebakwataganye mbwera oluyimba nakola ki nalugabira omwana omulala Tinda kakati mwana muwala oyo twamufunye jali yalajana yali video shoot jolabe yoyo mwana bashooting oluyimba lwabwe ne twamufunye Eddie Yawe nayogeddeko naye nangamba bino wammanga nga sinakuwoli yangambye nti omuwala amumanyi tamwegaana mumanyi era muyimbi number 1 ekyokubiri enyimba zayogerako yaluwandiika nembu oluyimbo yaluwa omulala kituufu si mu bubi naye agenda okulaba ngono gwaluwadde yajja oluyimba obulungi kakati bw'oli byayogera musime ekibatu sime byonna byonna jasi byakwekwasa na kunoonya mawulire kati oli yali ataddeko ki ku kulimba oli agamba yatekamu ya ticket yamuleta shooting oluyimba yali ayitaye ekyokubiri nti ebyuma bakoze shooting byonna yabisasulira so Eddie abagabye oluyimba kale waati yamudize sente zateekamu mukujja n'ebyuma wachi yamudize sente ezo naye jjukira silwe lusoose ebya Kauna Ntongo abimanya byaggwera nga balukaaniddemu era nafuna lecho na miro nga yakubawo ekirakaawo ku Kigali Matha Mukisa embeera yajjamu eyo so nayibuzo ebiri awo buzibu kibudde ki ekibeerawo bakola oluyimba olwo ki ekiddako Eddie Yawe n'abawala bano soko tuwe Sumaya Shiba basooke bamulabe amanya gange bantu Sumaya Shiba ngere kindeese wano kubanga mpulira amused nasisinkana mwami yawe 2017 Copenhagen Denmark nasisinkana nangamba nti ayagala kumpa kolabo waliwo ya introducing ayo samunoonya okitegeera wayitawo omwaka gumu nga amusindikira luyimba nga ajja nga tugenda mu studio wa Ismas Pro Amsterdam nga nsasula studio sasula byetwanya buli kimu even I did contribute in the columns okitegeera ne tukola oluyimba lwe bayita akaloosa lumaze nangamba ngule tiketi nzire Uganda tuluddemu we yali ali wano ne tukola video nze napangisa zilenzi buli kimu nze nasasula yatukwata video buli kimu emmotoka yatutambuza buli kimu I used my money to contribute in the song okitegeera bwe yamala nangamba nzije Uganda nengula tiketi yange nenzija oluyimba ne tuluddamu olwokubiri audio ne video kati mbandi wano ndaba oluyimba yalufulumya okitegeera n'omuwala omulala kyokka n'oluyimba lwafulumiza lwe lwennyini ebitundu bye yayimbye just ekyusizaamu bukyusa katono omuwala bye yayimbye naye nga chorus yemu even the backups of my voices are still in the song naye byonna bikolerwa wansonga nagaana okutuukiriza ekyo kye yali ayagala buli kadde we yajjanga nga nkubira amasimu ag'okwagala tegeera nze nembeera nga mugamba munange nze si bwendi bwentyo wembanga ompa luyimba then luyimba lwolukole ki luleke wenagaana okola byonna bye yali ayagala nkole oluyimba lukuta lufulumiza luwadde omuntu omulala naye nze kyenjagala kyokka Mr. Yawe olowooza ffe abakazi abaana abawala tetujja kutuuka gye tutuuka okuba nti tubawadde I'm fighting for young girls naye woddaawo n'otuyisayo bati nga wowampisa abaana abawala abalala bojjoyisayo bati nkiwa gye bali n'abalala batavaayo naye nze sinza tuula n'ensirika okitegeere gye mirembe gyaggwawo okitegeera so kati for me all I want is release the song or give my contribution back okitegeera bwansonga yogamba nti oluyimba gwo waluwandiika naye mukola nsi nateekamu ebigambo byange ate n'ekirala if I contributed in all of that man I did put in the song and you didn't release that means I'm also a part of that song it's also my song okitegeera so kati mwami yawe
nze era ndi wano nkubira omulanga abagamba nti abakulira abayimbi be Uganda. Is this the way artists should treat other artists? Oyo no Sumaya ng'omuwulidde oluyimba olwo lwagamba olwabwe baluyita akaloosa mulwe bakola akaloosa mulwe yagabyo oli yalutumye kaloosa bataddemu ani erinnya ani bamuyita Tindi naye ayogeddeko nnyo ayogeza maanyi era Tindi yangamye mbu oluyimba olwo okumanya lulwe yatandika olukola nga ali mu P7 ye Tindi yalika mu P7 nga yalutandika mangu era nangamba nti eri owedda amuyita Daddy nti eri ewa Daddy wali ewa Eddie Yawe yasalawo nti gwe yimba luno lukuwadde kuba naye Tindi agamba nti olwa neetege lwali lulwe olwokwetega olwa Martha Mukisa naye lwaliwa Martha Mukisa teyakayana kwashi mbona akayana mbona naye ajje bajja mufunira olulala so ze ensonga eyo kyemmanyi mwami yawe tatera kwemakula kakati olunaku lw'eggulo Siraja agambye bwakemebwa obiwo wakemebwa wabakemebwa tabali takitulaga bwana watulaga bangi katusuubire nti nno omanye Eddie Yawe senior so subira binaja bitegeeza yangu nnyo bijja kuggwa ebyo kakati olunaku lw'eggulo saidi zeri e Kenya mu kitege kyabaddeko adde kulayira kyadde kijjo bikyereere nga President Ruto Samuel Ruto alayira era nga ne mukama waffe President waffe nambe mu ggwanga eno yabadde nnyo okulaba nti nno atukiikirira era amuyozaayoza wedda amuyita taata wa East Africa wedda amuyita taata father weyudde wamuyita bamukubidde enduulu kakati we yagenda e Rwanda olabe kyaliyo yagenze Kenya olabe ekyaliyo kati okyalina ky'obuuza ate nga mpakalazaani ne wano e Uganda bahasula omanyi yajja ne tuyozayoza omukulembeze waba abakakalukanya waba Hustlers William Samuel Ruto okuwangula akalulu ak'ebyafaayo e Kenya. Ekyokubiri ku programu yaffe tugenda kulaunchinga leero Hustlers Movement Uganda chapter era abakulembeze bano bootunuulidde wano mu biti byabwe bajja kubabuulira ebiti byabwe kuba bonna bano be bakulembeze b'ekisinde ekiyitiddwa Hustlers Movement Uganda chapter. Nali Kenya ng'omutunuulizi ow'akalulu era neneerabirako n'agange. I participated era mu kubeerayo n'endaba maturity okukula okwa democracy e Kenya. Tuyozaayoza Abannakenya okutuuka ku buwanguzi obwo. Tewaali muvuyo mu campaign, tewaali muvuyo mu kulonda, tewabadde muvuyo nga n'akalulu kawedde. Tusazemu tujaguze nabo okuwangula kwa President Samuel Ruto. Tumuwagira nnyo lwakuba muntu wa bulijjo, muntu wa wansi, ate atulaze okwagala mu bintu bingi. Omuntu yenna atukkiriza okutunda ebintu byaffe naddala ebirime mu nsi yaabwe abantu baffe ne bafuna ku kasente. Tumwebaza nnyo era tusaba nti akkiriza Abannayuganda tusobole okukola bizinesi, tusobole okutambula okugendayo, naye nga leero olunaku lwamu mwebaza byonna byatusuubiza otukolera. Twayise mu ofisi abasocialite mu Uganda. Abasocialite twagala nnyo okubeera nga tuli ku mulamu ogumu ogwa East Africa. Tubula aba President Ruto wano abasocialite ffe tubadde tumuwa, ffe tubadde tumubulizinga abantu bonna era nga mulabye tukomerekereza nga tuli ku ofisi wano. Neera tusaba Bannayuganda mwenna mwebale kutwagala bannange, mwebale kwagala Ruto era temukoma okwo, tukyamubulizinga nnyo era Ruto ne wanajja kujjawo tugenda kumusaba ajje wano nga we tukomekereza wano ku ofisi y'abasocialite era ajja kujja wano wennyini nnyini